Yes, tulina abalala agama agatulemeramu empale tezinnanywera bulungi mu kiwato. Olumu ne bwe tuba tutambula twekanga ogoomye oyogera olulimi ne luseerera ne muludda mu ghetto n'oyogeramu oluyaayi. Bagambe tuli bayaayi naye tetuli babbi. Waliwo enjawulo. Bajja kukozesa buli kye basobola embeera yo bagifuule erinnya lyo. Gy'okulidde bagala okulowooza abantu yendowoozayo. Naye bw'oba musajja wa kitiibwa otya nga bakimanyi bulungi nnyo oli musajja mufumbo ate obufumbo obutukuvu munange tebakwatibwa nsonyi kufaananyiriza lisiyaga tebakwatibwa nsonyi ng'obalaba wayimiridde zirangi z'abasiya zayimiriddeko zayogera songa mula tomanyi na mukazi we ebyo tebibayigulanga tama mumbeere ku kituufu bajjagera kumakya kati ni musajja mukatuliki asembera ate nga nsembera mu butuufu sibba yezu nate mwana ttu oyinza okusanga naye ndagalo ebyo muntegero bakyenjogerako kumakya olwokuba tuli mu kifaananyi ky'abavubuka bagala okunoonya kyonna kyonna kye babateekako bagambe wetayagala wakabaka omubanda wa kabaka omulamba naye njagala obagamba yourself gwe katonda kwadde obuyinza. Njala nnyo okwebaza Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obugumiikiriza n'obwetoowaze bw'olina. Si buli muntu nti abulina. Era singa wali okolera ku pressure ya public eri abantu, singa abantu bakolamu ebintu bingi nnyo ebirala ebitali bituufu, naye osooka n'otuula era wagamba nti nze sikolera ku pressure y'abantu, njagala omuntu yennyini yeyambule ng'ebisigadde ye kennyini alina okwekolako emikolo. 1 tubadde n'abantu bano ebbanga lyonna nga muzze mbalaba gurupu nga mugira bagita Museveni kennyini abayita flies nswera. Abantu bano nze mbayita ba political prostitutes abeegeejiga mu bikolwa bye tuyita ebya political masturbation, nti buli wamu ewali ekiwunya oy'obufuzi babeerawo nga banoonya kyakulya nakukuumira Museveni mu buyinza. Ekizibu ekiriwo nti basanga omuntu atalowooza engeri gye boogeramu ne gye bepakegingamu ekulowozesa nti munnange bategeera. Kankuzizo katono nina statement gye nakola ne bagamba nti wali otuddekawo ne weebooza lwaki bannayuganda baali batya nnyo abantu aboogera oluzungu abambala amasuuti era nti balooya, era ne bagamba ojjombulire olooyo mu Uganda nga munnabyabufuzi ateredde nga tali makoona, era ombulire olooyo omu alina ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri sitedde weekiri kibadde kivuganya Museveni. There is no way. Museveni yazimba abantu be mu opposition n'abateekawo, era nze mbagamba nti abavubuka ba DP UID bazze nga bazanya ebyobufuzi eby'okwetunda nga tebalina mirimu, nga bazze bazanyira Museveni emizanyo gino, nga bo mulimu gwabwe gwa kuzanyira ebyobufuzi bafuna ssente. Ononjulira teri mwana wa DP wa UID wa DP block alina wadde edduuka eritunda akamasu oba eritunda obuleega oba cosmetics ng'alina omulimu oguli permanent guugwo teguliibwo, wabula balya bulungi, basula bulungi, bavuga emmotoka ez'ebbe, sente bazijjawa, babadde bazanyira Museveni ebyobufuzi ebbanga lyonna. Wabula ng'ekizibu ekiriwo tewali muntu asobola bengejinga kuba exposinga, era nga beeyita ba political messiah. Kati nga bannayuganda abasigira ekifaananyi ky'omuntu bw'ayambala essuuti n'asiba ettaayi n'ayogera oluzungu n'ajja n'akwata enjogeza gye tuyita microphone n'ayogera, olw'okuba nti bannayuganda tebasoma tebagoberera byafaayo. Buli lwawulira munnabyabufuzi nga akutta akazindaala yuwayirimu agamba yoyo waffe kyekyo, kumbe mu tactics z'ebyobufuzi munnabyabufuzi akuwa kyoyagala okuwulira n'amatuugo, ne tasobola kuwa kiva mu bigambo byayogedde mu bikolwa. Oba onfuna munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya mu Uganda ayambala essuuti
n'ayogera oluzungu n'akuteeka mu kifaananyi nti yoyo n'atandika okwogera ng'ebigambo by'ayogera bikuwa essuubi n'omuwa omwoyo gwe naye ng'ebigambo ebyo bw'omugamba bizze mu bikolwa tajja bikola kubanga baabateeka kukola kintu ekyo ndoza mufunye bulungi nnyo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja ne People Power ne National Platform ne tubawa obuzibu bwe tubawadde obuzibu ne basanga nga tebakyalina relevance agenda okujja okubeera mu public nga nze mbulina musooseeyo jjo information nagifulumizza nga njogedde yaani gye baabadde bye baalagaanye okukola buli kimu kye bakola ensimbi bazifunye emmeka bakoze buli kimu ne kifuluma public n'etuyamba n'ebeera ya mukisa nnyo n'etandika okuzuuka okutandika okulaba ensonga zino abo abataasobola biraba be baalumbanga lumbuye nga tebamanyi kikyayogerako kati mukirabye nabasomesa ekigambo kye bayita parallel state gwe mukono dikiteta gwe yeetera mu byobufuzi nga kumuvuganya naye nga gumuwa legitimase nti dikiteta yeeterawo parallel state ng'emuwa legitimase yeeruwa nti omuga nti mugenda mu kulonda yeeterawo bakandidate ababe n'abasponsalinga nga bwe batuuka okulangirira nti yawangudde bano bajja konsidinga nti omusajja yatuwangudde era akalulu kabadde ka mirembe tewali buzibu ekyo ne kibeerawo temwakimanya era n'ateekawo ne iPod yesiga ekifaananyi eri abazungu nti Museveni ne banne they can sit together on round table they were discussing political matters eziri unified zibagatta bonna there is no difference Kyagulanyi n'agaana okugenda mu iPod Kyagulanyi n'agaana okugenda mu ki mu iPod we wava akabasa bwe yagaana okugenda mu iPod ne batandika omumutumba tutandikira Kyaddondo kuwa MP ne tugenda mu campaign ezaberanga yezo ezaba MP abavangamu bano bonna bampuga tebaalimu bambabike tebaalimu wabula Kyagulanyi bw'atandika okuwanguza mu by election ezaba MP DP block ne DP bazuukuka batandika okukwata Kyagulanyi batandika okugenda otambula nga bakutandika okukola gundi ezo ze Twitter track mwazirabanga ziyagendangamu ezo ng'aziwa vibe bwe tutuukaano mu kulongo bwe tutuukaano ng'abagambye nti ngenda kwesimbawo agende walitandikano n'ekyadolenyi yagenda walitandikano Kizabesi n'awusaba kannaagimuma n'agenda mu DP ne bagimumma n'asirika tutuuka okujja mu kulonda wano yeesimbawo Mao ne banne bagamba nti tetukkiriza muntu alina center number kujja kwesimbawo buli omwamu isolatinga asigala bwomu bonna nga basirise tusigala mu People Power tugamba kale katugiyesiringa ng'ekibiina Baruga Hale Balamu n'agenda n'aligesiringa People Power tusigala nga tuli empty ekibiina president n'amala yamayigi yaje ekibiina n'akifuna bw'amala okifuna ekibiina kino Museveni n'agamba wait a minute before nga tanneesimbawo twasooka tugenda mu legal battles muzijjukira baaliwo ekibiina si kikyo ekibiina wabba kibbe ekibiina wakolotisi mayigwezi mukulembeze ezo na legal battles mwaziraba tumala tukiwangula Museveni asindika abavubuka be bonna aba UID n'aba DP block ne bajja bayingira ekibiina konza tufudde omuntu alabye era abajjukira video ze nabaga nti omuntu alabye ne ngamba njagala mu ndabe bubi kantandika okufaafagana n'abantu bano Abaganda tugamba mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze ne ngamba nze kamba ngange single handedly munansangayo
ngolo maze okusoma history wa kabaka Ssekabaka Muteesa Ben Kiwanuka ne DP ne KY ngandi wano ngolo maze okusoma kyo Omungereza yagaana okukkiriza Omuganda okubeera mu magye azwero nga n'ebyobufuzi tamukkirizamu ng'amulesa abere mu business ne mu byenjigiriza nga buli Muganda yenna yajja ow'amaanyi baateeka parallel state Mengo ne mu opposition ng'erina okubulookinga omuntu oyo kati gwe kyotaamanya Ssemwogerere bw'avaawo yawangula Ssebaana najja n'awangula n'obubba ziretali Haji Nassantege Ssebaggala from nowhere ng'alina amaanyi teyali wa Museveni mu kusooka Ssebaggala teyali wa Museveni mu kusooka Ssebaggala aleeta ekibuli olwo Museveni agenda okulaba takyalina wagenda kwekwata asikayo Besigye amuleeta amuteeka mu ki mu byobufuzi ne babetika ne bajja batandika fomu agenda biki byonna batandisa wupate kati singa Ssebaggala mu kusooka ali wa Museveni Ssebaggala ne badde talina certificate ya senior 4 bali bajja mukkiriza okwesimbawo naye okuba nti yali w'amaanyi Museveni yagaana omukkiriza n'amulemesa omusajja n'agamba no bino byonna bimukola okunteekako amatu no problem bahakazi mukikole musobola okunteekako amayembe no problem ekyo sina buzibu Museveni n'agamba no ono tumuggyemu tekinikale ne bamugjamu olw'okuba nti Abaganda tulina omutima omulungi Ssebaggala n'agamba nti Haji alagidde tuwaane tuwe Besigye emyaka 20 nga tusupportinga Besigye kati mu kusupportinga Besigye Museveni atandika okusindikiramu abantu be ne bajja Musuubi ne bajja Wokotuwaaka ne bajja buli kimuga bajja bazimbira oluzamutera trade jeva awo bakomezaawo kati bwe tutuuka wano Kyagulanyi Ssentamu ng'afunye ekibiina bonna nga bwe baali eri ne bajja ne bayingira mu kuyingira ne batandikirawo nakubira omukaaku nembakubira bonna lumu essaawa zino ne yali organizing secretary Kidandala Sulaiman ali South Korea mu komera bamusiba lwa business ze abajjukira nakubira abasajja bano nga bakajja era abamu tebafuna kaadi ne baddayo naye babikenyini teyafuna kaadi waliwo omwami lawyer wennakaweeyo lawyer mumanyi bulungi musali muvubuka wa DP ne teyafuna kaadi ne tusigazaako bano kati bwe tusigazaako bano ne mmanya biki bagenda okukola nga Museveni amaze okufuna bantu ki bagenda okukozesa tugenda mu kawutuka wangula tumala okawangula batandika emize gyabwe nzija njogera buli lunaku abantu bagala Lumbu yabadde ki lwaki Lumbu yakuba Lumbu yagala Kyagulanyi asigaze nga talina muntu yenna lwaki mukuba bakulembeze Kyagulanyi ne mbagamba nze ngenda bakuba mpaka munnange abasajja bwe mubategedde lumu mpaka olwaleero kati ng'oyagala okutegeera nti emmwandu bwanika ekola era totta kibe nga tonyina kikene nyandusu Katonda oli w'amaanyi ompanguza entalo nyingi niyo wanguza Kyagulanyi entalo nga takutteko muntu ne batulangira tuli basiyazi which is okay ne batulangira tunywa enjaga which is okay naye wali obaddekaawo omuntu najja okulonkinga eki nakino kansooka enkyogere Mr. President abawuliza mujja kitegeera waliwo kye tuyita technical withdraw Mr. President manyi owulira bulungi waliwo kye tuyita technical withdraw oba tactical withdraw kibira tactical withdraw
waliwo tactical withdraw eziri politically motivated nga tebajja zitegeera at the moment nga zina kujja at last. Najja ne bagamba nti Mpuuga yayina abaka ba parliamenti abasukka mu 30 be yaguza mu 7. Pule ekyaliwo omuzannyo gukyaliwo. Wabula kati ekifaana kye basiigidde olwaliro abantu public kyenjagala mukyetegereze. 1, omukulu ono abadde amaze ebbanga ng'ayagala kuyiwa kibiina kya National Platform ne mumulemesa ng'ayambiwako Charles Peter Mayiga, BBS, CBS, NBS, State House, Semwayi Police okusula Robert Kyagulanyi Ssentamu mu social media ne mumulemesa. Kati n'agenda akole Thanksgiving lwe yalina okulonkinga ekibiina ekyo bye yali ayise munaamo ne bagaana okujja ne kimulema. Najja nga akisika mpaka olwaleero nga 6. Kati tebakulya ssente bamemba parliament bootalebyeyo nti bakikoze tebakimanyi egi bayita tactical withdraw. Mr. President, eyo bagiyita political tactical withdraw. Wano tebazze ku mukolo gwa Mpuuga wabula bali naye ekyo kyo bakibagambye temusobola genda kweraga essaawa zino musooke musigaleero mulowoozese Kyagulanyi n'abalala nti muli ku saidi yaabwe naye ng'ate bali ku saidi yaani saidi kyovula Mpuuga agambye nti tugenda kwegatta gye bujjako eyo n'abantu abalala beebaani bakubala empiki nga naye bw'obabala ompulira bulungi nnyo bakubala empiki nga naye bw'obabala. Kati bambi ba parliament ne bakansala abatazze bonna kye bakoze bakiyita political tactical withdraw. So katulaga kifaananyi nti oli nabo oli kasooka avuga ekintu kye oluvannyuma tojja kojja ejja kubeera ekifaananyi kye bagenda okusigiikira gye mujja Katonda mujja kiraba. Kati kyomala okitegeera kyabadde alina okukola mu panic bamufeze batya gwe wenna ali kuno nga wali okoleddeko omuyindi takuwa ssente n'owangala nazo n'ozikolamu ekintu bw'otasanga kizibu nga kimalawo ssente ezo boda eyinza okukuba oba nadoda yinza oga nti nkugobye n'onyonyumbira ga ssente ze bakuwa zibeerako ebizibu. The moment omuntu yenna asinkana Museveni amuwa ssente ze afuna ebizibu. Kati ate wano balina omuntu gwe bameesinga naye ng'ali blessed Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ogenda mulumba akutunuulire wabula ogenda kweyambula wekka otya. Mpuuga olwaleero alonkinze ekibiina kye ekya Democratic Alliance. Ekibiina kino kambazzeeyoko yali yagula ekibiina n'enzija n'ekikuba n'enkiyiwa ne lonki yagaana nakikuba ne kiyiika ne mukikuba ne kiyiika n'akirekayo. Kati bano abafere ba Mukaaku badde balina omufera badde balina muferera ludda wa. Kati kankulage ekyo mukiraba kankizuuminge mukiraba bulungi nnyo. Ekyo bakiyita TDA mukiraba bulungi nnyo bakiyita TDA. Kati bano badde balina omufera okumugyamu ssente batya. Democratic Alliance yali gestalingibwa mu 2015 nga tolekera akalulu ka 2016 Mbabazi mwe yali. Era bano Bamukaaku n'abalala mwe bagendera okujoyininga Mbabazi mu go forward. Webagenda okujoyiningira Mbabazi mu kalulu ka 2016
eno yo go forward mugira bulungi nnyo. Njala balaga bintu bino bitegere bulungi nnyo. Kati ekibiina kyo ne kibeera Uganda, kyasooka kubeera UNDA, Uganda National Democratic Alliance. Kyekino wano. Okira bulungi nnyo? Uganda Democratic Alliance. Era be bano wano nga balina embabazi mu go forward. Obalaba nga balina embabazi oyani. Oyo si finito. Oyo si finito. Bano bonna mubamanyi. Oyo wuyo mbabazi. Wala bulungi nnyo. Mukiri kinki bayitaani go forward. Tujja mpola mpola. Kati gana amawulire gaali ga 2015 gasoma bwe gati. Former Prime Minister Amama Mbabazi is scheduled to be nominated on November 3rd, 2015 at 2 p.m. a few hours after the nomination of President Yoweri Kaguta Museveni on the same day. This was reviewed on Wednesday morning by TDA. This was reviewed by the TDA Go Forward interim spokesperson Michael Mabike at Mbabazi's campaign headquarter. TD what? Ono yani no Mabike. Oyo Mabike oyo. Sibero. Ngenda Babia. Kino kikyalo nkinzo olwaleero. Kikyalo nkinzo olwaleero ekyo. Kikyalo nkinzo olwaleero ekyo. Kyalo nkinzo olwaleero kye bayita Democratic Alliance. Which Democratic Alliance ye history wabagobazi babeeramu all along nga bajja bayiwa ebibiina byonna ebirina omuzinzi okujjako Museveni. So buli kyonna ekigambo ekyogeddwa wano njagala tubeere very curious and careful. Tebogeddeeko ku statement nti bagenda kujjako Museveni in any possible way obanga bakozesa tactics bweziti. No. Their main focus was Robert Kyagulanyi Ssentamu and the national platform, including the people power. Chikuwa kifaananyi ki? Their main focus is Robert Kyagulanyi Ssentamu, national platform, people power. Tewali kintu kirala. Kubanga bamanyi nti ono gwe muzizi ogutawaanya mukama waabwe. Balina okugulwanyisa. Kati abasajja bajjidde mu TDA lwakuba nti bataddewo Democratic Alliance bajja kali kati. Kati ebintu bino tubadde tuze tubibagamba naye Katonda nga bw'atali anguzi. Mu bantu bonna b'oyinza okuleeta nga bakugambye nti omugenyi omukulu y'empuuga ku mukolo guno. Naye nkitegeddeko nti ate omugenyi omukulu abadde Alion Skinny abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Lwaki yabadde omugenyi omukulu? Kansoke omanyize mbeera observant nnyo ku bintu ebyo bigenda mu maaso ku mukolo. Lwaki yabadde omugenyi omukulu? Alion Skinny aluddewo okutuuka. Batuuse ne baga nti obudde bugenze katuyite empuuga ne bayita mpuuga okwogera. Era mpuuga n'abadde ayogera. Wano. Kindly resume your seats.
countrymen and women gathered this afternoon today, a very special day in our political culture, in our political history, redefining our journey to an enduring democracy this afternoon. It's my singular pleasure and honor to welcome you and appreciate you for turning up in these huge numbers, albeit on short notes. Very welcome all of you, countrymen and women. Invariably, in life, there is time for everything. Omugenyi omukulu najja. Bangambi waliwo abakyamusizza ennyo kamala okusetulinga abakyamusenda kigemu. Then I will resume with my communication. Kati bobanga gwe Mpuuga, former leader of opposition, akiikira Masaka Nnyendo, omuteeketeeke, omukunkuke, omufuuyire, omunnyampire politikale, n'obanga omuntu ng'obakuwadde oyogere nga nannyini mukolo, ne wajja omuntu n'ogamba nti nga mukyamuse nnyo, ndowooza ye muntu omukulu kansoke nnyimirize mumale omusanyukira gye, speech n'ekomaawo. Ku levo y'omwami ono gye yeeyita ne banne, bwe mutuuka okuba nga Allion Skinny ye mugenyi omukulu, kitegeeza emmandwa bwaneka ekyakola. Bw'amaze okuyimiriza okwogera okwo, ne batuula wansi ne bakola endagaano. Njala sooka kubuuza. Omwami ono yagamba nti ensonga z'ebyobufuzi teziyingiramu, tebiri by'abayimbi. These are political matters. We don't engage with the artists or musicians. Yeah, these are national matters. So, some politicians here, they behave like kids. They think that this is music. This is not music. It's not all about politics. So, Mr. Demapuga Mpuuga. So, how dare you, on the official occasion like this one, you turned against yourself and you invited an artist and you went into a memorandum of understanding on what grounds, on which issues. Allion Skinny is not a politician, he's a musician. Allion Skinny si munnabyabufuzi, muyimbi. Kati ogenda otya mu memorandum of understanding n'omuyimbi ng'ate wagambanga tokolagana banyi banjaga, tokolagana bali babikola, tokolagana bayimbi. Oyo sina chairman wero siwanu, sina kansala, mulina diru ki? Mukyasooka okubuuza. Kati okumanya sitaani alina effujjo, mwatadde ssente mu mukolo gwonna. Nabagamba olyato lifa magoba. Mwogedde ebigambo. Ndabye ono nalinga embizi ya Nadizi. Kasibante Moses, mwebwa yali nnyo embizi yafaana embizi. Ayogedde ebigambo bingi nnyo. Nenga fokasi ye eri ku Robert Kyagulanyi Center mu 6 era bo bavuganya Kyagulanyi. Wattu omuvubuka omukolo gwonna agutidde mu ddakiika egi. Omukolo gwonna gwe bategekedde almost entire career life ya Mpuuga, political career ya Mpuuga, omuvubuka agitidde mu ddakiika emu. Ovanga tulwanyisanga Kyagulanyi okulanga ekintu ekirala. Political career ya Mpuuga yonna ne mission yaabwe omuvubuka agitidde mu ddakiika egi mu statement gyakoze. Munfuna nze ndi wano omusango gwasoose okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanyi nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri
kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu fangon. If you don't respect the elder or the leaders of the people, kitegeeza you don't respect the people. If you don't respect the leaders, that means you don't respect the people. Emanda Bwanika eyogeza omwana ono statement esose mugambye nti ye yabba essimu era agenda kukolagana n'omubbi yabba ebitaano. Wabula n'ayongerako statement gati omuntu yenna bw'otawa kitiibwa mukulembeze kiba kitegeeza abantu tobawa buki tobawa kitiibwa. Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze Mpuuga yaganda omuwa ekitiibwa kitegeeza tassa kitiibwa muki mu bantu amukubye golo kankabaddemu mwenna statement mugitegedde ng'ovudde kulijja muwuddeko mubabbi bombi babbi n'agamba ti ffe tugende kati ono omubbi gwe tufunye alina eddala lyalikedde ery'obubbi tugenda mwegattako tugende mu ddala eddala ery'obubbi. Eyo statement gye musinze okuteekako nnyo essira. Wabula statement gy'akoze ng'afundikira yebadde enkulu ennyo mwena temugitaddeko ssira. Political career yawuno weewedde era kamera oluvuddeko ne TV neevaako press conference ne function weekomye to exit to function weekomye. Wulira bulungi nnyo munfuna nze ndi wano omusango gwasoose okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido akugambye ye ali wano kwogera bigambo bye yabba essimu ne mukulu we nabba ebitaano n'akugamba nti bafaanaganya ebikolwa eby'obubbi era n'akugamba nti birds of the same feather flocks together. Ekya flocks takyogeddeko nze nkyogeddeko ne mu Luganda kitegeeza nti ebinyonyi ebifaanaganya amabala oba ebiwaawa bibuuka lumu byonna bibuukira wamu. Birds of the same feather flocks together bwe kivuunwa mu luki mu Luganda nti ebinyonyi ebifaanaganya ebiwaawa oba ne kkala oba n'olubu bibuukira wamu nga bw'olaba ennyange bw'olaba eŋŋaŋa bw'olaba empungu zibuukira wamu. Kati yakulaze nti levo ye kwali Mpuuga kwali mubbi mufere mutemu as well nga byayogedde byennyini bye biri ku Mpuuga. Political career aba agikubye naye nga agikubye atya knowingire or unknowingire. Kano ka video kagenda ku trendinga function yonna ebisigadde byonna bikomye okwekizitinga n'okubeera function okuddakiika eno statement weeweddeere weegweredde. Kankabaddemu mukategere bulungi nnyo. munfuna nze ndi wano omusango gwasoose okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same phasers owakasimu n'owekido kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku leve ekola ki ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu fangon. If you don't respect the elder over the leaders of the people,
kitegeeza you don't respect the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abataba bantu kitiibwa. Video njikomya oba mwagala njongereko. Eje bayite Mandwa Bwanika. Ani mukulembeze w'abantu. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'otamuwa kitiibwa kitegeeza towa abantu kitiibwa era weerimbise mu kifaananyi eky'obuyaaji. Video njongereko banjikomye wano. Video njikomye wano oba njongereyo. Kitegeeza you don't respect Kankamale wantu ngene ku kirala. the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abataba bantu kitiibwa. Okitegedde? Kati ate waliwo ebimu bye mutagenda kutegeera ng'ojja kuddayo ewammwe lulu number 1. The boss is always right. If the boss is wrong, refer to rule number 1. Thank you. Who is Mpuga's boss? Mpuga's boss is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Always the boss is right. Ani mukama wa Mpuga? Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'aba tamuwa kitiibwa kitegeeza tawa abantu kitiibwa ate akugambye nti Jehova ne gibulaga mukama wo abeera mutuufu. Eje bayite Mandwa Bwanika. Omukolo gwonna we gukomye ne gufa teguze. Okujjako kwongerako nti mutuwenge ekitiibwa era wulirizanga nnyo omuntu wadde tomwagala muwulirize. Kino nkikusaba. Wadde omuntu tomwagala fubanga nnyo muwuliriza. Ngenda kuzanya akatambi ka comrade munnayuganda munnange wadde yali ku saidi ya Museveni omugenzi Isma Olaxis. Ebigambo byayogera nga nyongera ku bigambo bino lwojja okutegera nti wange obudde olize omuntu omwagala batomwagala ulize ebigambo byabayogedde. Nange bwentyo video ze muli zijjangayo ne muli ebigambo bye bagamba ebimu nga byatuukawo ebimu nga tebinnatuuka mugete omusajja yafa n'essimu naye ng'ebintu bino byonna byogedde mu video nga zikyaliyo. Muwulize bulungi akatambi kano kaddakiika 7 mugenda kawulira naye nga byayogera yali copycat mu bye najjanga njogera nkiddamu. Ebigambo omugenzi byayogera nga yakolanga copycat mu information yange. Kati njagala oze ebigambo by'omwami ono wadde mugenzi ojja kakasa nti muwenga abantu amatu olize information. Mpuga avudde nenga wonna yayagala dde obukulu yeesiba mu Masaka ne woogitemamu agifiiramu yagiremesa ne mukasambidde. Mpuga has bigger ambitions. Sijja kwewuunya nga one day one time basse bajja okwota be mwateeka mu NUP bajja yita mu parliament ne budget ezennene ze balina bakoludinga ogenda owulyanga Bobi Wine bamuvuunise be. Basse bajja okwota bajja kuyita mu parliament owulire ng'olunaku lumu bakoze eki? Nzize enkuba enkwe z'okkola delegates conference nga ba DP block bakumaze okukola network wansi onaku grassroot nga baagala kubira president mu kalulu kaki ka delegates conference omujjamu ne zireeta group ya Mpuga mu parliament erwana zaake olubajja emiradala gya president ne baleeta etteeka erijjawo loop naye lukyagenda mu parliament mweriri ebyo byonna bye bintu bye twagezangako balaga
ono mugenzi yayogera nenga yali copycat ngajja mu information ya yembagamba ba ngaba mujjeko musibe waga abiri nze mbabulira mwizo bate munjaga ne mbabulira tumino kola ki okuwulira musajja abadde mu parliament ebisanja bisatu nga lawyer nga wakolako n'emmengo akkiriza omuntu political novice amufuge abane kyakola ki kati abanuupu tebatunulako eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eriddeyo tetu Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate naye wembabuulirye kati abanuupu mwawedde ddala nye obukulu omusajja yabugabye. So kyembagambe wali nti bwe tuyingira people power ne national platform buli muntu yenna amaaso yagaza ku president na ku Museveni. Tewali muntu ya focusinga kubana abajja nalinzo ogu ono mugenzi Chegeti yakolanga copycat mu information je nafulumyanga mu yakolanga information kyenkugambe wali nti abala mwenna amaaso magateka kulwanyisa Museveni na protecting a president wabula abantu abajiramu temwa batekako focus nemba tekako focus. Kankabaddizeyo kana akabaddire mulungi mukategeere kawulya bulungi nnyo. Indigenous party jawagidde ova mutu mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu butu kizibu ekyo nno kivudde ku ki bambi movement ye teattracting abantu basoma nnyo kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu yasoma ennyo yezaaki ndakukankazeeyo wano okwota be mwateeka mu nuupu bajja yita mu parliament ne budget ezennene ze bayina bakoludi ng'ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise bebba nga bamugjeeko musibe waaga abiri nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulire temulina okukola ki okuwulira musajja abadde mu parliament ebisanja bisatu nga lawyer nga wakolako n'emmengo akkiriza omuntu political novice amufuge abane kyabala abane kyakola kati abanuupu tebatunulako eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eriddeyo tetu Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate naye wembabuulirye kati abanuupu mwawedde ddala nye obukulu omusajja yabugabye yabuwadde abasajja abajja obuzimu pate nga bulijjo balina ambitioni za leadership awo bampuuga baayagala ddofuga kati oyinza otya okukeera ebifo ebisava mu pate n'obiwa abasajja abaakajja recentire ekyo nno kivudde ku ki bambi movement ye teattracting abantu basoma nnyo kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu yasoma ennyo yezaaki nefennyonyi kati komiti zo zigaba immediately ng'akalulu kaakaggwa nagamba bampuuga bawa Bobi Wine ultimatum bw'otatuwa bifo bino bisatu tetugenda mu maaso naawe. We are not going anywhere ahead with you. Kino nkubuulira mugenda balaba aba MOP mujjukira bannabbiira Naggayi Besigye ye yabaleetanga naye nga tebamuwulira mugenda tuuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okugjawo Bobi Wine pate bajeddize ensobi eryemu nti omuntu ali loko awagira n'omutima gumu wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nyawo bampuuga mubeegendereze Nambooze yabagamba nti nzize mu nuupu naye kadi yange ya DP mpummuza mpummuse ekitegeeza balina kowa values ku DP just bukulembeze bwa Mawu kuba yayitayinza bawa bifo ebyo kyekyabaleetera okunyigagana ne Mawu mu mubiwa wadde mwali mugenderedde nti nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe mwe muli alternative in business bino bya career building kati mpuuga bumutadde mu position negotiating ku level endala gye baali bamulemesa nedda basegona mugenda gaba kosasi temuyina alternative bano bemuleese basajja bayaaye nnyo mpuuga eyava mu DP
n'akola ssuubi ajja akyukakyuka gw'omutrustinga otya ku yiyo pate empya weyalekerawo indigenous pate gyawagidde okuva mu buto mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu era bw'osanga omwana wa express fc wa express muwagizi wa everton nze kuva dda ndi wa barcelona era ndibeera wa barcelona naye batukuba emipiira 9 kakati mwe mujja wa odesity erowooza nti bano abasajja abakulidde mu dp nga bava mu yanga democrat uid ne babegulumi nga ne bagenda mu dp senior ne bafuna ebifu ne babeera mu palamenti nga tebabawanga ku bifo ebyo mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa bakamu join lately nambooze abaana b'oligino bali makomera bano babaali babalebya palamenti tebabakwata mwera mu bwongo temutegeera njagala mumbuulire ebbanga lye mugeegayiridde bata abantu n'obumba balire balooya be muyina mumbuulire Sseggona yali akoze difayiro Mpuuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu bawoza Facebook free our people but they don't go to court kale genda babigaane bugaanyi nga bwe tumanye affe tumanye ti wano kali amaggwa naye okuva lyava mu musango gwa politics mbya sirikala linda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera baana mmwe kyovola ba movement yammwe nagaano gyegattako muwa abantu nga babadde n'enjala kati Aisha Kabanda Museveni gwe yawako ne ku RCC mwina position kije muwadde esingo bwa RCC bwa Kampala bwaba yefuula n'avaawo n'amaana ayingira mu pate ya mu last minute what makes you think nti tajja kwefuula nga Lukwago yeesimbyewo mu FDC mwina omumanya abapoliticiani alina level watuka kati mwe ebyokulonda byawedde mwe baabalese kiringa wooteeka akasengejjo iwe kyayi ng'oyagala nnyo omujjaja n'amajja bw'otuka okunywa bino ebikikyo biteerawo akasengejja n'ojjamu eno kyayi awunya obulungi nga tobeetaaze kutawaana na biri bikikya kati yemmwe bikikya mwavudde mu kalulu ebikikya balina obijjamu ne basengejja naye mwasengejjeza baki nkwezenge abo abaana balya sente za mama mbabanye muwanga kivumbi oyo gwolaba Katonda yamuwa annyonnyola n'ekifuuyizo kyange ekituufu Ssemujju yabagambye banna twenga nga tuli opozitioni nfuna nti obululu 15 tebalina nsonyi tebaswala oyagala kujjako Museveni ate n'owagira bakandideti ba Museveni ng'ate nabo baasala busazi ddiiro laba Anita Among abadde mu FDC ate katoyo gotrustinga owaffe n'olekawo owuwo n'ogaba bannaye maama wange yantama kangende ndi ewa step mother gwe emmere ya mama wo neekutama n'otrustinga ya step mother wo is it possible jjukira abantu noppe mwatandika nabo bajjukire Mpuuga tebaaliko Namboozi teyaliiko video mpanvu naye mu kintu ekyo kyonna mbazzaayo gye nzija olugendo luno lutuusa ano lwaleero tewabadde wangu sanze okuvumibwa okuyisibwamu amaaso okukola buli kimu ekyetaagisa naye wendi sirina wendaga kula eggwanga lyange ate buyonna abasajja bano babikoze naye Katonda ayagala ensi okukyuka ali ku ludda lwa Kyagulanyi ali ku ludda lwa nkyukakyuka kubanga mu kusiika kwakoze mu bulumi obw'ekitalo awangudde entalo nyingi mu kusooka abantu abasinga obungi baali baagala pulezidenti akolerewo ebikolwa nange kennyini nali njagala akolera ebikolwa ayiwe abantu abo nali nagamba nno katusooke tulyomu tumuleke akole byalina okukola ensi emutegeere nange bwe nava mu kkomera nasaba pulezidenti nti yuwa buli kimu ekyetaagisa naye enkola ye nga bweri bwakwata bwati ku ttama aba alina byalowooza
buli kimu kitandise okwejjayo nga talina gwakubyeko talina gwaboggoledde era kati essaawa zino alina olukusa okulonda vice president wa Buganda omupya kubanga buli kimu kati takyalina gwagenda kwebuuzaako buli kimu kyetadde ku sowaani nga talina gwavumye talina gwayomberaye naye nga singa saayogera bintu bino mu ntandikwa walayi twandibadde tuli mu katyabaga k'amaanyi yensonga lwaki ne bwe twava mu kalulu buli politician yenna yasirika ba MOP basirika bakansala basirika babuloga ne bamira omukabwe nga kirina komawo as usual babadde mu FDC nti okulonda olugwa nti gundi yawangudde buli omu ng'azingako ne ngamba nedda revolution teba ya lunaku teba ya wiki teba ya mwezi eba ya myaka bakyali musituke tutambule n'olwaliro kyekyatambula bekyalemerera bawagokwako abasigalako basigaddeko n'abalala bakyeyongako gwe mulimu gwange gwe buvunaanyizibwa bwange tusigale ku mulamwa tutambuze ensonga eno mpaka bwenegguka nabagamba nti nze sirina mukwano gwange munnabyabufuzi era sibeera mukwano gwa munnabyabufuzi kubanga bakozesa nnyo okwagala kye baagala okufuna buli kyonna nze nkibagamba dde wano nti n'okubanja abasibe ffe babuloga tetwandibadde tubanja bandibadde ba MP bakansala baani ne mubadde mukola omulimu gw'okubanja ne demonstration ezibadde mu nsi yonna ba indigenous Uganda zibadde bazikola nga mpozi omuntu abadde etamu mu demonstration ezo abadde zaako endowooza n'enku nnyingi muwada be bantu babiri bokka abadde beetamu mu demonstration zibadde zitambula ku international level abadde enku nnyingi muwada ndowooza ne zaaki if I'm not mistaken bemba parliament pozi ne wayiswa mufumbira if I'm not mistaken ne president kenyini abadde azenyigiramu ani omulala Saddam Magic abadde azenyigiramu na abatonotono babadde bazenyigiramu nenga betwalonda bennyini buli omu n'azikiza n'abalala kyayagala so technically Museveni bw'ati wabadde abalanga empikize abazizika abantu ne bajja ne babeerawo ne basikiza ekintu kyonna kizikira kyovula nze badde bakomulera ku mutimbagano afuma lumbu yenkutunengala bannono kyovula sibaddamu watto sirina budde buddamu okomulera eyomba nange kubanga byenkola tobitegeera tojja bitegeera nkola video for 2 good hours statement gyekoze nga sigiddamu nga ngenda ku statement endala kubanga mba n'ebyokwogera bingi n'ebyokwexpose nga bingi nsaba mumpe time nkola omulimu gwange nja guggusa naawe kola omulimu gwe gw'olina okukola era mbasaba na buli muntu muleke akola omulimu gw'alina okukola otherwise singa sikulemerako nakugamba nti wagumye omutwe oba eyeewoza omubuga bazikuba nandibadde okwogera kuno nakuvaako dda naye ensi yange ennuma nga bweruma president so ngenda kusa comedy ali eyo kola oluwalulwo totunuulira ku bintu bya mukwano gwo comedy muno byayogera gwekola bibyo differently kola bibyo kubanze mbadde focus nnyo naye ng'ekisinga okulunumbisa nga bamulina emikwano gya bannabyabufuzi that is a mistake never ever befriend a politician. We are in the revolution. Never be a friend to a politician. Never in your entire life. Because he can disappoint you anytime, anywhere. At one time, buli muntu yatuuka okubanga alaba Mpuuga ayimiridde ayogera bulungi nnyo ali presentable naye nga tebamanyi kikyali munda na mission ye. Right now public ekitegedde ate ne nature eyambyeko public okumanya Mpuuga yaani n'abantu okutegeera Mpuuga yaani. That is it. Olutalo temulwana mwekka Katonda atulwanirako olutalo luno. Empewo za Buganda zitulwaneko entalo zino n'empewo za Uganda zitulwaneko entalo zino. Kati muganda wange bw'olaba kaabirako naawe kaaba. Naawe kaaba.
kyenjagala mutegeere ekintu kino njagala mukiteekeko nnyo amaaso kyengendo mbagajala mukiteekeko amaaso Museveni anoonya wawumuliza obuyinza wakyamubuze wabula don't be surprised teweewuunya ng'abantu bano bazze ku ballot paper 1 wasanya Karo Charles Peter Mayiga akyebuzabuza ng'afuka anaaba Nandala Mafari Mpuga de Mapuga Nobati Mau Elias Lukwago oba Winnie Byanyima abantu wabo amanya gemba asomedde mu ganot sindi bayinza okugaforcinga okujja oba butajja kiki ekiri manya gano kankumenyere bulungi otegeere Museveni agenda kunoonyayo omuntu we omumaserengeta ga Uganda ng'alina okusalako obumu ku maanyi ga Kyagulanyi agali mwest ge badetectinga. Your point number 1. Museveni agenda kunoonya eppeesa ly'omuntu mu Northern Uganda okusala ku maanyi ga Kyagulanyi agali mu Northern Uganda. Museveni agenda kunoonya abantu either babiri oba mu Buganda agenda okugezaako okusala amaanyi ga Kyagulanyi mu Buganda. Museveni agenda kunoonya omuntu mu East okulaba ng'asala amaanyi ga Kyagulanyi mu East. Kati waki weebuuza nti obubadi obufere obuyaaye bwonna obw'ebyobufuzi buli mu Buganda. Weebuuze lwaki akavuyo obuvuyo ba political prostitutes ba political dealers bonna basentalinze mu Buganda. Era lwaki at this particular moment Museveni atya nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Omuganda nti alina opportunity nti amaserengeta amambuka obukiikakkono obukiikaddyo alina support. Buli kitundu agenda teekayo omuntu akendeeze nejjukira ye wana akulaga okusinzira ku bibalo byabwe akulaga alina solid vote erwa esooka y'aba refugees abava Sudan abalirigiba okulonda bebawandiisa abava Congo bebawandiisa abava Burundi bebawandiisa abava Rwanda bebawandiisa abava Somalia abava Eritrea n'abava Tanzania abalirigiba okulonda eyo solid vote agirina. Alina ya police alina ya maje alina ya government officials alina ya SFC alina ya UPDF kwa katale chairman wakachukua kulonda. Kati wano wagenda okukola omuzannyo gwe ng'akozesa ssente ze babye mu Bank of Uganda naye provided waliwo ekifaananyi n'amaanyi ag'enjawulo agavuga Museveni okutambula eggwanga lino ng'atambula buli kimu kya Uganda kati ssaawa zino si wakuba nti ayagala no. Waliwo shift enkyukakyuka oba okuseerera kw'obuyinza obugenda ng'awulabira ddala bugenda. Wali maze okuwa ekifaananyi ye mwasuubira akalulu naye nakugamba nti bw'okisuubira si bwe kiba kikyukamukko. Okusinzira ku intelligence report ya Museveni gyalina ku mmeeza emulaga nti UPDF yokka Kyagulanyi alina mu 67% of support. Wandika ebintu bino. Okusinzira ku intelligence report eyakolebwa UPDF CMY ne ISO Museveni bamuwa reporting emulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina 67% support mu UPDF. Wandika ebintu bino.
Museveni ayina intelligence report emulaga nti UPDF ly'eggye ly'eggwanga. Museveni ayina intelligence report mu police ng'emulaga 62.5% all serving police officers in Uganda supporting a Kyagulanyi Robert Sentamu. Zino quality intelligence report ziri ku meza Museveni naye kwaliko na kuyomo kwali eyo police. Museveni ayina conclusive evidence nti mujeri mukuuma area SFC ebitundu 52 byonna byaga Robert Kyagulanyi Sentamu. Wakuba bagezezaako nnyo evidentire okunyiga abaana boogere gye bagwa babuga mzee tova ku main mzee tova ku kitova ku main bwe badde ne mukamba biboogera birala kati ekyo nakyo weekiri kati bwe tudda mba government officials okuva ku Kirina okutuuka waggulu. Museveni ayina intelligence report nti na information yefuluma ejja ku social media yonna eyita mu government bodies kitegeeza 70% bonna tebamuwagira. 70% bonna tebamuwagira. Bonna tebakola ki? Tebamuwagira. Kati we tudda mu Banyarwanda